Patrick Boy Amuriat yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga era nga guno gwe mulundi gwe ogusoose okuvuganya ku kifo kino. Amuriat atuddeko naffe mu mboozi ey'akafubo okutulambulira ku ebyo ekibiina kye bye kitegekedde eggwanga singa kiri obuyinza mu kulonda kwa bonna omwaka ogujja. Ekisooka ku mwanjo kwe kugabana obuyinza n'ebibiina by'obufuzi ebirala. Ffe tulowooza nti tetujja kweddiza buli kimu nga tututte obuyinza, wabula tujja kubugabana ne bannaffe abalala tusobole okubbulula eggwanga mu mbeera y'effugabbi tulizze ku nkola eya demokulasiya. Ekinaddako kwe kukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ku ntambula y'omukulembeze w'eggwanga. Nze sikkiriziganya nti omukulembeze w'eggwanga alondeddwa abantu aba yeetaaga ebyokwerinda eby'amaanyi. N'olwekyo ensimbi ezandisaasaanyiziddwa ku nsonga eno zisobola okukozesebwa mu bintu ebirala. Ono era agamba nti wakyaliwo n'omulimu munene nnyo ogw'okulwanyisa obulyake nga gavumenti ye tejja kuttira liiso ku muntu yenna anaasangibwa nga yeenyigira mu bikolwa bino. Tujja kusiba buli mukozi wa gavumenti anaasangibwa ng'alidde enguzi ng'ekyokulabirako eri abo abalala abandyagadde okwenyigira mu kikolwa kino. Ono era atunuulidde n'enteekateeka z'okubbulula eggwanga erigoyezeddwa ekirwadde kya COVID-19. COVID-19 anyigirizza ebyenfuna by'eggwanga. Obuweereza bulina okutuusibwa eri abantu ssaako n'engeri abantu gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Walina okubeerawo kaweefube ow'enjawulo okuyamba bannayuganda okudda engulu. Tubuuzizza Amuriat lwaki Dr. Kizza Besigye tanneegatta mu kaweefube ow'okumunoonyeza akalulu. Tuli beeraliikirivu ku nsonga ya Dr. Besigye okulumbibwa ekirwadde kya COVID-19. N'olwekyo tulina okulaba nga tumukuuma kubanga ye muntu w'abantu era ayagala nnyo okubabeeramu. Amuriat leero abadde asuubirwa okutalaga kittukum ne Lamu wabula poliisi etaataaganyizza enteekateeka ze.